omusoga kodeyo wonna wooli. Muganda nkulamusizaako wa Luganda Kansula bulungi. Buno bakanjala bugenderye bazadde mwenna abo mu kitundu ky'ebusoga n'abali mu Buganda. Amumpulirize bulungi nnyo. Nabaga video yale mugisalemu eddakiika 5 mugipostinge mujagala. Eno naye linga security alert. Naye ng'ebadde neekusifu nnyo. Simanyi lwaki Mzee Nyandwe Yoseri tibahabura otabayisirwa mutabani wa Kareje zisanga bisibe Museveni ne family ye tebaagala muntu gwe bayita Buganda n'omusoga bamugasseeko ku mawanga ge bataagala. Nkiddamu simanyi Nyandwe Yoseri omuganda kye yakola. Nyandwe simanyi Nyandwe Yoseri tibahabura simanyi musajja musoga na mukazi musoga kye yakola. Abazadde muwulirize. Ekitongole kibayita International Police Interpol. Ye polisi ekwasaganya okunoonya abazibe emisango mu nsi yonna. Ng'ekitongole ky'offisi enkulu ey'ekitongole kino eri mu ggwanga lya Bufaransa wali headquarters. Wabula buli nsi erina offisi yaayo gye mugenda ne mufuna gye tuyita Certificate of Good Conduct. Ekulaga nti olina musango gwonna. Era olifiri okutambula ensi yonna. Mayinza byange nsooka kunnyonnyola n'ekusomesa n'otegeera. Ekitongole kibayita International Police ye polisi y'ensi yonna esobola okunoonya omuntu yenna omuzi w'emisango n'emufuna. Era mwabaagala okutambula mugendayo okufuna gye tuyita Certificate of Good Conduct eraga nti olina musango gwonna. Wabula mu Uganda Museveni Interpol agikozesa okusiba abaana Abaganda n'Abasoga abasiba atya. Kyekyenjawulo kyenna bwe mba information n'ogirambulula. Nsooka kulambululira n'enkunnyonnyola otategedde n'enkuddiramu. Yoseri akozesezza ekitongole kya Interpol in the disguise okusiba abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi Abasoga n'Abaganda abasiba atya. Mwenna abali mu Kampala, mwenna abali mu Buganda n'abali mu Busoga mu bitundu bino wammanga. Bobanga oyina omuntu akola ku Nateete Regional Police. Polisi ye Nateete nnene. Bobanga oyina Muganda akola ku polisi ye Kajansi ennene. Boba oyina Muganda ng'akola ku polisi ya Jinja Road Police ennene. Ne Kawempe ne ku Olodi Kampala oba ye Kampala mukadde. Polisi emu ziri polisi 5. Zino baziyita region. Nateete, Kajansi, Jinja Road, Kawempe ne Olodi Kampala ezo Busoga nja gifuna gye bujja ku gatono. Ebikweko bwebajja mu kitundu batandika okukwata abaana emisana byebayita idle and disorderly. Omusirikale n'akusana akugaleeta endagamu nti yo olaga overloaddawa oba ne bakola ekikweko ne bajja ne bakwata bukwasi. Ebikolwa bino babikola mu Buganda ne Busoga. Bwe bakwata abaana bammwe babatwala mu buduuku ne batandika okwawulamu Omunyankole n'Omunyarwanda tebamukolako profile n'amawanga amala. Profile bagikola ku Basoga Baganda strictly. Basoga Baganda profile yeeruwa olukwata nga bakuggulako omusango. Bwe bakuggulako omusango nga bakusayiningisa empapula z'omusango ogwo tebakutwala mu kooti nga bakutwala mu ofisi ya Interpol nga bakujjako fingerprints zo zonna engalo 10 nga bazijjako engalo 10 zonna nga bazijjako. System ya Interpol nga bakola transfer ey'omusango bakutaddeko ne fingerprints likolizo nga bazisindika worldwide. Kiba kitegeeza nti already bamaze okussa mu ba international criminals abatakyasobola kufuna visa okufuna omulimu mu Uganda n'okubeera nga weeriranya ofisi yo n'ebibufuzi oba okusaba omulimu muntu wantu wonna. Kansubira ekinnyonnyodde bulungi nnyo.
ngabe mbagamba ne mwewugusa oluvanyuma obikijja ne muga kile kyetu ngalumbu ye yakyogera n'olwalero mwentyo nze mbagamba bakwata abaana abaganda bayola abantu babatusa ku police ne batandika okujjamu bebaagala abasigadde nabateeka ebbali nga beeki baagala muganda na musoga nga bakugulako omusango nga bakutwala mu office ya Interpol ku police okwo kweziri police nzibasomedde nga bakujjako fingerprints engalo 10 nga bateeka omusango go mu system nga bakuteeka mu office za Interpol ngegusaasanya ensi yonna tosobola kufuna visa ya nsi yonna kubanga bajja kusaba criminal record yo bajja teeka bamanyako mu Interpol mu system ya embassy yonna iraga nti you are criminal kitegeeza tosobola kufuna visa mu Uganda tosobola kwesimba mu kifo kyonna kyabukulembeze n'okufuna omulimu office yonna system eno akabano kagikozesa okusibirayo abaana abaganda n'abasoga muli mu kifo kyonna kyonna eky'omulimu babalabe nga ba criminals nabagambako ekyali mu saidi z'ekawempa obwayise nga bakwata abaana baffe nga bakuteeka kati bafuna batandika system y'abazungu bakutwala mu kasenge nga waliwo measurements n'olinya wansi ng'olinye woti nga kuliko ebipimo byonna okuva wansi paka ku mutwe ne bakuba ekifaananyi nga weesimbye woti n'okyuka ne bakuba ekifaananyi n'okyuka ne bakuba ekifaananyi ne bamala okukolako measurements zonna abaali bagenzeko eriraaka ebintu babikola kati ne Interpol bwetu bikola bakuba ekifaananyi kino ekyobusimba ne bakuba ekyomukono gwa ddyo bakuba omukono gwa kkono ne bakujjako fingerprints zonna sisi n'ebifaananyi babeteeka mu system ne bakuclosinga kino bakikola mu nkola ey'okujja abaana abaganda mu kuvuganya ku mirimu ku byobufuzi n'obutaddamu kwesembeza kufuna kintu kyonna kyefaananyiriza visa n'obutaddamu kufuna good certificate of good conduct ekusobozesa okuba nti ogenda e Bulaaya visa y'osobola ogifuna somehow somewhere but wajja kujjawo option ya certificate of good conduct bwe banaateeka erinnya lyo mu system bijja kulaga nti you're criminal you can't get a certificate of good conduct nsaba ba MP balooya abasajja ba Kabaka n'abasajja ba Kyabazinga muveeyo mukonde eminga ekikolwa kino omusajja Omunyarwanda Yoseri kyakola ebintu bino babikola mpola nenga bigenda mu maaso bajja abaana bamwe mu system babalebeseza okufuna emirimu babalebeseza obulamu kati batandise ba profilinga kamba jjukize nabagamba ekawempe bwayisi badde bakikola nga bayita abaana waliwo ne bayita obuyisi nga baza bamaze obaridinga nabo bakwata babeta ku police babateekako ebipande nga biriko amanya gaabwe na buli kimu n'ennamba ne bakuba ekyo babawa ne ssente kyaliko ne mu bitundu by'ekasozi buddo ku bitundu by'ebijambya mwawuli ebijambya so the same system bagitwistinga butwistinzi bwe bati okukyusamu ekifaananyi okulaga ekifaananyi kirala nnyo bali mu kuprofiling abaana baganda anaabayagala okuleba ebyo byenkugamba oli waddembe atayagala biwa kijja kumala kutuuka ku mwana wabula tokuba ku simu yange nkwegayidde esimu yange eri public togikubako nga weerogoza nti biwayogera bituukiridde ku mwana wange niinyo nedda sirikira woosirikidde embuli etefa yonna awo nawo nvuddewo kati emisana nkoze ka post awo ne mbagamba nti omuntu bwakukyawa ng'obadde omwagala kikuluma nnyo naye omuntu bwakukya ng'obadde tomwagala tekikuluma ka post yako mukalabye naye bino byeyolekera mu mukulu Mathias Mpuuga Nsamba obitaano Mathias Mpuuga Nsamba alina obujja yazimba essabo ku mutima kati afuuwa n'emmindi kyemmanyita kyebaka n'amakasiroza nti kyasobola okugamba ne jinga bire byamuviirako n'obutasika n'agoba mu kereziya obutakyasembera
lwa kasajja kamuli ku mutima. Omwana buli lwatambula ayogera ku Nuupu. Buli lwatambula ayogera ku Kyagulanyi. Naye ng'alina ekibiina kye ekya Alliance Dealers bakyetita Alliance Democratic Sima bikoze bitya. Mu kifo kyo kyogerako n'okuzimba structure zaazo ayogera ku structure za Nuupu, ayogera ku Kyagulanyi, ayogera alogotana. Kumbe yali akyatwagala ffe ne tumugoba mukulu. Kiruma okwagala omuntu ate n'akukyanga obadde okyamwagala. Ojja kutomera okuba omuto wansi ofe. Ne taito kyazisiba, muli munzikiza, muli ng'abayeekera, muli ku Kyagulanyi, muli ku Nuupu, mubuuza structure. Structure obadde ozaagaza ki mukulu? Ziwaliyagala okutunda watundako ziwatunda. Zireke ffe Nuupu tetujjakulira ku structure kubanga twamanya mwagala nnyo structure. Mwagala nnyo structure. Kana ffe numanyi structure muzaagala. Ffe ebintu bikola mu labadabada style. Omwami olwo ebiga byayogedde. Wulya bwe yayogedde. Munzikiza. Musajja ono wakalevaako eru ono bamwogerako naye omusajja wakalevaako eru sikapere era boboga bakadira abakapere tomuweereza omusajja abamuuza tenaye omuntu ono atakulembera ona LC atakulembera akola deklasi moneta. Alright. Mbona ye twalowooza muto waffe ajja tukulembera naye talina guts talina bumwata tasobodde tukulembera naye atakulemberangako wadde ku LC mukulu Bathasi Mpuuga. Ku myaka gye emikulu gwe kyosinga okubeera muno obumanyirivu kyeki? Kusigula bakabasajja kyekikulu kyomanyi, bufere bunnanfuusi. 1. Ku myaka gya Kyagulanyi emito asobodde okuteekawo ekibiina ky'omufu kye bayita National Unity Platform n'ettabi lyakyo erya People Power. Obadde mu Parliament emyaka 20+. Nga tewasobola kuteeka wadde ekibiina kyabo kibaakasooli ku kyalo nga kya byabufuzi bwe kyakulema in 20 years. Ogenda mu maaso n'ogamba mmwe nsaagala mukudda mu bigambo, njagala nkwate mu bigambo bye kimu ku kimu, njagala nkuwadde obudde olwaleero. Bobanga Kyagulanyi bw'oyita omuto ayina headquarter ya National Platform kyekibiina ekisinga okuba ne headquarters mu East ne Central Africa. Gwe senior politician with grey hair in your head, even inside in your private parts, you can't manage even to open up a political party. You are condemning a younger man who has organized a well-organized party and the second largest party in Uganda. You, the senior one, you are there insinuating to going around, moving around, attacking Kyagulanyi. Kyagulanyi akulemesezza okuggyako Museveni emyaka 25 emabega oba Kyagulanyi kati ye musajja ali mu State House gw'ovuganya naye. Mukulu finito, onjagala obeerenga omusajja omukulu. Eyeyambudde kankikomyawo. Oba eyasuzeeyo ne bwokeera. Oba wasuzeeyo. Obuzibu bw'olina akasajja ku mutima wali okyayagala Nuupu. Kati kiringa bw'onoba ng'oyagala omukazi naye ng'omukazi yagala atakwagala oba omulaba twakukyawa twakukoowa. Mukulu yiiyaayo ebintu by'olina okukolerera si Nuupu. Tuleke tugende twesonyiwe onyumya ku mboozi za DPR yansi bikoze bitya. Nuupu gireke. Nkwata mu bigambo byo kanyongereko ebirala nze ndi wakuddamu wano. Tutegera bisike nnene bwekyo nzomu kuba mugamba nti dokita tukkirize buli muntu aweebwayo chance munsi ekyo twakyebuulirako ffenna ng'abakulu nti buli muntu aweebwayo chance munsi ejja kuba nsobi nnene omwana wafula omutamuwaayo muki enyansi ejja tutegeera Ogambye nti gwe ne bakulu banno abalina envi mu bifo ebyekusifu mwagamba omwana mmonoka mumweyo mukisa. Mpuuga olina omwana aweze emyaka 45. Ekyo kibuuzo.
oyina omwana aweze emyaka 45 gogoyita omwana wo kyekibuuzo kisoke kibuuzo ekyokubiri bwali ogaba omukisa wakugabira mu kibiina ki kya nnyoko kya kitaawo kya mukazi wo Joyce Bagabe Manga kyali kibiina kyani kiwaweramu Kyagulanyi Mukisa olina omwana aweze emyaka 45 te Kyagulanyi nti mwana wo kyekibuuzo kisooka omukisa agumuwera mu kibiina ki ekya DP Buloko ekya Democratic Alliance ekya nnyoko ekya kitaawo ekya Joyce Bagabe Manga no wemitiyana wamuwera mukisa muki Godde wange mu makaga ngenetongoleddewo ongambe wampadde omukisa okubaka ku buliri bwange n'okunywera ku girasi yange n'ekikopo kyange oba otegera bulungi mukulu kwagamba bagwomokereze butasembera nga tokyali akagati ne viyo obwongo bwagenda sife twakugamba ogenda oyende ku bakazi 7 ukalisitiyo osulo omukisa gwa ukalisitiyo oveko omukisa gw'okusembera osiruwalire eddalumu nkubuuza ebibuuzo biri olina omwana aweze emyaka 45 egyakyaguno yokumwisa mutabani mb'omwana oyo walema otuokuwa omukisa ku myaka 25 gyobadde mbyobufuzi notasobola kwetwala kwefuula ku ttabi lyakye kweteeka ku levu yakyagulanyi gy'aliko olwaki musiriwaza abantu tugenda mu maaso onkwata mu bigambo byo